Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okubeebaza okubeerangawo ne muwaayo obudde ne muwuliriza abo abasobodde okuwuliriza n'abo awulira ka audio ate naawe n'okagabanako n'omulala. Ekyo nakyo oba okoze omulimu gwa Katonda, kubanga ekigendererwa kyaffe kulaba nti tuyambagana tulabe nga tuleeta emyoyo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Emyoyo tube nga tugijja ew'omulabe Sitaani mu nsi, wabula gidde ewa Mukama waffe Yesu Kristo nga tubuulira ekigambo eky'okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Era tusaba Mukama Katonda ateeka ekisa ne kubaka obwaleero ne Mwoyo Mutukuvu asobole otukulembera. Obubaka obwaleero bubeeko gwe busobola okuyamba eyo awuliriza okusobola okudda eri Mukama, tuve ku kibi twenenye tudde eri Mukama, tusobole okuba nga tuli beeteefuteefu okutunuulira Mukama Katonda, okumirira mu maaso ge, tuleme ogenda mu nnyanja ey'omuliro wabula tugende mu ggulu, kuba Yesu Kristo yajja okutulokola. Tuleme okugenda mu nnyanja ey'omuliro wabula tugende mu ggulu. Olwaleero nsaba nsooke mbanyumizeeko omuntu w'omukwano gwange leero yazze ng'alina ekibuuzo oba engeri y'okuwabula kyabadde kugamba ateesa. N'aŋŋamba nti waliwo ka audio ke yawulira bwe nayogera ku kuwaayo ssente, ne ŋŋamba nti tekiba kirungi okusaba ssente mu kkanisa ne basaba ssente ekintu bwe kityo. Era kwegamba ng'ali mu kuŋŋamba nti ekyo oba oli awo engeri gye nakyogeramu tekyasaanira. Era okusooka nange mwebazizza nnyo okwogera ekyo, kuba oba oli awo waliwo omulala ayinza okuwulira ate ye n'atajja kukyogerako, kuba n'ono omwami naye alina enteekateeka ey'okubeera omubuulizi w'enjiri ey'okubuulira ekigambo kya Katonda. Bwe nti wenzeemu omwami ono, ekisooka mugambye nti obuweereza bwa Yesu Kristo. Ensonga lwaki tubuulira tuwangule emyoyo okuva ewa Sitaani tugireete ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Emyoyo egyo gisobole okugenda mu ggulu wabula gireme okugenda mu nnyanja ey'omuliro. Eyo ensonga esingira ddala obukulu lwaki tubuulira ekigambo kya Katonda. Era ne mugamba nze nkiraba bwe nti obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo, ffe tuli bakozi be, era obuweereza bubwe wabula si bwaffe. Bw'eba katugeze omuntu mbadde ngenda kukola bizinensi yange, ntuula wansi n'embala ne ŋŋamba neetaaga ssente bwe ziti, nkole kino, neetaaga ne kino, ngenda kusuubula, nenga naye kati obuweereza buba bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'omubuulizi ate oba oli awo ekyetaagisa gwe kubeera nankolagana Mukama waffe Yesu Kristo, obeere na anointing, akuteekeko amafuta ate osobole okuwulira eddoboozi lye. Nga wonna awulira eddoboozi lye bajja kumanya omuntu ono ekintu kyayogera kya Mukama waffe Yesu Kristo. Era omwami ono n'aŋŋamba nti ekyokulabirako oyinza okuba nga tugeze tasabye bantu ssente n'abeera n'agenda oba wansi w'omuti n'abuulira enjiri abantu ne bajja naye abantu ne bawera bangi. Nze ekintu kye muze mugambye nti awo kiba kirungi n'osaba Mukama ekyo Mukama ky'ayagala kibeere, kubanga bw'oba tonnawulira ddoboozi lya Mukama omanyi ki oba ali mu kugamba kunoonya ssente ozimbe ekkanisa. Ne mugaa kati awe ng'omubuulizi ekimu ku bintu ebisingira ddala obukulu kye tulina okuyaayaanira kuwulira ddoboozi lya Katonda. Kye kintu eky'omukisa ekyasinze obulungi ku nsi kuno, okuwulira eddoboozi lya Katonda. Ensi yonna ne weegamba nti olimba naye nga ggwe owulira, munnaye ojja kuba musanyufu. Ne bwe bakuba amayinja ggwe ojja kuseka kubanga omanyi, ky'omanyi okimanyi, owulira olaba. Ate ne Mukama waffe Yesu Kristo yagamba abo, kwegamba yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Kati omwami nze era omwami ono mugambye kirungi tulekere Yesu Kristo, kwegamba ye akulembere mu buweereza, ffe tubeere baddu, kuba buno obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'ekirala ne mugamba katugeze ssente ozifunye ozimbye ekkanisa ennene okusinziira ku ntegeka yo. Watya kkanisa ennene eweebaawo naye nga temuli kubaawo kwa Katonda, nga temuli anointing, Katonda nga towulira ddoboozi lye, abantu ogenda bagamba ki?
nga bazze bakuŋŋaanye ne muga kati gwe kulembeza okuwulira eddoboozi lya Katonda ne bw'onaabeera mu kyalo eri wala munnaye abantu bajja kujja bo bwe banaaba Mukama abalaze nti ekintu ky'oyogera owulira eddoboozi lye bajja kyawula basobolera ddala okyawula olw'ensonga enjiri oba ekigambo kya Katonda munnaye n'abatali bakristaayo n'abatali balokole nabo balina ebizibu ebibatawaanya nabo balina okuyaayaana okumanya Katonda lwakuba oluusi addako eno n'ateekako ba TV y'abalokole awulire oba abakristaayo ate agenda okubaako kyawulira nga mutuufu tekikwatagana n'agamba ddala Katonda yali badde awagera ennyambala eno gye ndaabambadde ddala Katonda yali badde agamba batunde kino na kino ssente bwe ziti agenda okutunamu n'agamba nedda sijja bawuliriza ye nga muli mu mutima alina okuyaayaana okumanya Katonda naye ng'alina by'alaba ne byawulira ng'alaba ng'ekkanisa alabamu ng'obuzannyo alabamu ng'ebyobufuzi alabamu nga bizinensi alabamu nga katemba naye nga si mulokole naye bambi nabo nga baagala okumanya Katonda yatonda eggulu n'ensi naye nga balina ebintu bye balaba mu kkanisa kati mbadde mbuulira omwami ono nga mugamba kati kino Igwe wulira eddoboozi lya Katonda ayinza okuba obuweereza bw'agenda okuwa ate bwawukana n'obwoli kuba Mukama ebirabo by'agaba bya njawulo ne muga gwe wonaabeerako amafuta ga Katonda ng'owulira eddoboozi lye aga amafuta ga Katonda Mukama gaakyusa ne gabeera ekisa kwegamba Mukama kyasobola okuyisaamu obugabirizi okujja eri igwa omuddu we awulira ekigambo kya Katonda kati gwe ng'olina kuyaayaanira kuwulira ddoboozi lya Katonda nga kye kisingira ddala obukulu kubanga ekisooka gwe woba osazeewo noonye ssente okola obuweereza oba ozimba ekkanisa munnaye oyinza obutasobola kufuna bungi nga kwega ssente nnyingi eziyinza okukola ekyo ate Katonda kyayagala okole kati kwegamba Katonda ye kyayagala mu buweereza bwe Yesu Kristo kuba jjukira ennannyini buweereza ffe tuli bakozi naye waabanga yakulembedde n'osaba kyayagala kibeere gwe teweetaaga kweraliikirira ku kkanisa gwe saba busabi ogaye Mukama ky'oyagala kibeere ku nsi nga bwe kiri mu ggulu ye kyayagala kibeere ajja kukukolera ekkubo era n'ekirala bw'oba ogambye Mukama kyayagala kibeere ojja kufuna ssente ate entuufu kuba zo zijja kukunoonya gwe tojja kunoonya ssente zijja kukunoonya ne mu ekyokulabirako ne mugamba nti waliwo omwami omu omusajja wa Katonda gwe mmanyi yalina we yali ali ng'abuulira enjiri naye we yali abuulira enjiri waaliwo munnamawulire n'awandiika ebigambo ebyawandiikibwa n'abiteeka mu lupapula lw'amawulire we yabiteeka mu lupapula lw'amawulire omwami yali talina kkanisa naye waliwo omulala muddu wa Katonda yabisoma mu mawulire n'agamba nedda nina okulaba omuntu ono eyayogedde ebintu bino era n'agenda ku lupapula lw'amawulire n'abuuza omuntu eyawandiise ebintu ekigambo kya Katonda n'amusaba amulagirire musajja wa Katonda ki yabadde abuulira enjiri eyo era omwami we yagenda ne bamulaga musajja wa Katonda yali abuulidde n'amugamba mutabani waliwo ettaka lino njagala ndiweeyo eri Katonda abantu bajje basinzizeeko basabireko nga tamusabye na ssente zonna era noono omusajja wa Katonda teyamugamba nti ettaka kakati nga woliwaddeyo kitegeeza liri mu mannya ga kyaki wabula kyeyakola yayitanga abantu ne bakuŋŋaanirawo ne basaba ne bakolerawo kuruseedi ne basaba kati ate n'omulala yajjanga n'alikoodinga bulikoodinzi ddoboozi n'awulira oli nga basaba era oluvannyuma eryo eddoboozi yalitwala ku leediyo owa leediyo yamugamba nti eno enjiri esaanye ebuulirwe ku leediyo owa leediyo naye yali musajja mukristaayo teyabasaba na ssente bambi naye we yateeka enjiri ku leediyo amasimu gokka agajja kyamulaga nti leediyo ate kati ebunye awantu wangi ne mu nsi ez'enjawulo olw'ekigambo kya Katonda amafuta agaali ku kigambo bino mbadde mbinyonyola omwami ono nga ngezaako omulaga nti essanyu ly'omubuulizi yenna asinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo essanyu lye si bunene bwa kkanisa obunene bwa kkanisa bambi si kibi kkanisa okuba nga nnene nga n'abantu bangi si kibi naye essanyu ly'omubuulizi kubeera ng'alina enkolagana ne Katonda ng'awulira eddoboozi lya Katonda
ekyo ky'ekyomukisa ekyasinze ku nsi kuno ng'owulira eddoboozi lya Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ekyo ky'ekyomukisa ekyasinze. Ne muga kati ekkanisa ennene oyinza ogiraba bambi naye nga tewali kubaawo kwa Katonda, ng'omwoyo wa Katonda taliiwo, nga n'eddoboozi lya Katonda oba oliawo nga waliwo ataliwulira. Ne muga kati ate ekyo kiba kya nnaku, kuba awatali ddoboozi lya Katonda ate wabeerawo lya mulabe. Kati ne mugamba si kibi ekkanisa ojja gyonna, naye nga oteekateeka okugenda mu mulimu ogwo, mu buweereza obwo. Kitwale nti guno obuweereza bwa Yesu Kristo. Iffe tuli baweereza, ffe tuli kugamba baweereza be. Iffe tulina kuyaayana kumumanya, kuwulira ddoboozi lye. Kuwulira ddoboozi lye ffe kye tulina okuyaayaanira. Kubanga oli ne wanaabanga abeera mu nsi y'ebweru ajja kuwulira ekigambo kyo, awulire okuyaayana agambe naye ekigambo kino lwaki tetukivuunula ne kidde mu lulimi olulala n'abantu b'emu nsi yange bakitegeere. Ajja kujja nga takusabye na ssente, naawe nga tomusabye, akwate ekigambo kya Katonda agende mu nsi yaabwe avuunulire abantu be ng'akijja ku mutima gwe. Ne muga kati ekyo y'enjiri. Omuntu alokoke amalirize agende mu ggulu. Amanye nti ddala enjiri gye bambuulira yakutaasa mwoyo gwange butagenda mu muliro wabula ngende mu ggulu. Era ne nnyonnyola omwami ne mugamba ekya ssente bambi tokikwata bubi. Kye nali ngezaako okugamba nti omubuulizi oba omubuulizi w'enjiri yenna alina kuyaayana kumanya Katonda, kubeera n'amafuta ga Mwoyo Mutukuvu, kuwulira ddoboozi lya Katonda. Ekyo ne wanaabanga ali luddawa abantu bajja kumanya gundi waba awulira eddoboozi lya Katonda, ne wanaabeerawa bajja munoonya abo abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Ne mugamba ate kyaki ne weenaabanga nnene nga yenkana ng'ensi ennamba, munnaye abasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima era bajja kujja bagambe wano tewali kubaawo kwa Katonda, tewali Mwoyo Mutukuvu, era batambule baveewo nga bo banoonya genda mu ggulu. Ebintu ebyo ennyonnyodde omwami oyo era nsuubira tutegeeraganye bulungi, kuba mugegwe yaayaana ky'oba osaba Mukama, Mukama musabe akuteekeko ekisa owulire eddoboozi lye, akuteekeko amafuta ga Mwoyo Mutukuvu, ojja kuba n'emirembe mingi nnyo. Kubanga wonaabanga ekigendererwa kyo kya ssente, munnaye ssente tolifuna ezikumala, ne bw'olifuna ezenkanawa gy'olikoma okuzifuna, gy'olikoma okuzeetaaga, gy'olikoma okubeera nga toli mumativu. Kati ate ekyo kibi, kubanga akakatego omulabe yaba akaleese. Omuntu yenna atali mumativu mu mutima tayinza kuba na mirembe. Omuntu atalina mirembe mu mutima tayinza kusalawo bulungi. Era atalina mirembe mu mutima kizibu okwagaliza omulala. Ebintu ebyo nagambye omwami nga kwegamba ngezaako omulaga alina kuyaayana kuwulira ddoboozi lya Katonda. N'oli atali Mukristaayo, n'oli atali mulokole, lwaliwulira ekigambo kye ajja kujja butereevu maaso ga Katonda.